Webale kubanga okyatwekuumiddeko nze Nanteza Juliet okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu era nga mu alipoota ey'enkuba gye tufunye amakya ga leero eraga nga Jinja yafunye enkuba eyawezezza milimiters 10. Gwe yeteekera olunaku olw'enkya tusuubira okkeera n'olwandagirize ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ate ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono mu buvanjuba ssaako n'ebyo ebimu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olwo ebitundu eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba tusuubira okufuna olwandagirize nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Kampala ssaako n'Emiraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29. Olwo ate mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Kubuga ebimu eby'ebunaayira Kigali ssaako ne Dar es Salaam tusuubira enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Ate yo Mumbai ssaako ne mu Johannesburg tusuubira akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Amsterdam tusuubira okwatirirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 16. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Nsigadde nze Nanteza Juliet, weekumire ku Bukedde TV.